Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Balamusizaako mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lyange Mariam Kyagaba, wa mukyala w'omusumba Kyagaba Saidi Muwanguzi. Tusumba ekkanisa gita Wrestling Ministries International esangibwa Kyengera Kirokole Zone. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi. Tusanyukire wamu nga tujjukira okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tuba tujjukira okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga tusanyuka nga abakkiriza Kristo, buli akkiriza Kristo yenna oba Mukatuliki oba Muprotestanti, kati nga ffe ba born again oba ba Pentecost, kyandibadde kirungi nnyo ng'ojjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'otagenda mu biduula ebitaweesa Katonda kitiibwa, butamuza ku musaalaba. Osobola okgenda n'osanyuka ng'omuzadde oba nga yakkiriza Yesu oba ng'omuweereza wa Katonda. Tekitegeeza nti bw'oba mulokole titogendako out, ogenda out n'osanyukako, naye mu bifo ebiweesa Katonda ekitiibwa, Katonda wo n'asobola okugulumizibwa mu kifo ekyo ky'oba olimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obubaka bwe nsobola okuwa abazadde abalokole n'abatali balokole, obubaka bwe nnyinza obbawa obw'amazuukira, nganze maama ndi muzadde ate ndi mukyala mufumbo. Abazadde abasajja abasinga bannange musuddewo obuvunaanyizibwa, muzaala mu bakyala abaana, obuvunaanyizibwa ne mubulekera abakyala, abakyala ne baweerera abaana. Waliwo graduation y'emu gye twalimu bannange omwana yawaana maama n'ayogera. In fact emikwano gya maama be baawa obujulizi nga maama bwe yeewolanga looni, naye nga taata taliimu yadde naawa, naye nga mulamu si mulalu si mulwadde. Naye kennyini maama bwe yajja n'ayogera nga bwe yeewolanga looni, naye nga taata waali, obuvunaanyizibwa yabusuulawo n'abulekera maama. Bannange kibi nnyo abazadde bataata okulekera bamaama obuvunaanyizibwa, newankubadde nti kirungi bamaama tulina okukwasaganyizaako bataata, tukwataganire wamu nga famire, naye kibi nnyo okulekera omuzadde omukyala yekka n'atoba mu buli kimu, n'alwana n'akola kibi nnyo. Abaana bano bwe tubanga ffenna tukwataganidde wamu nga famire kiba kirungi, ne tubakuliza wamu. Taata n'abaako eddoboozi lyayogera, ne maama n'abaako paati gyazannya, kiba kikulu nnyo. Omwana ono bw'aba akuze oba ng'atuuse ku graduation tawaana maama yekka, awaana taata n'awaana maama, kwegamba famire neebanga eggumidde ng'eri bumu, nga naawe bw'obeera ku graduation ogamba naye bano bafumbo baakuza omwana, ate ne mubeera kyakulabirako ekirungi eri omwana wammwe. Naye abazadde abataweerera baana, omwana ajja muleka nga tomuweeredde tasomye, tomukoledde future ennungi, tomuteeseteese, omwana oyo agenda kukula atandika okukubanja ebyobusikaala ebekasinge nga tobirina, akutta akugye mu bulamu bw'ensi eno. Kyandibadde kirungi ne tukuza abaana baffe mu kutya Katonda ate ne tubateekateeka bulungi nnyo. Manye okuteekateekera kirala n'okuteekateeka kirala. Kirungi nnyo okuteekateeka omwana. Kati naddala ffe ng'abapentekooti abakkiriza Kristo tuli kyakulabirako kinene nnyo. Omwana w'omulokole ng'obadde omuteeseteese abeera mwana mulungi ng'aweesa Katonda ekitiibwa, naddala omwana ow'omuweereza naye n'aba ng'aweereza Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. So bannange obubaka bwe mbawadde balokole bannange, bazadde bannange, nga mukyala Musumba Saidi Kyagaba Muwanguzi maama kkanisa, tulabirire abaana tubakuze bulungi. Ate bwe tuba tugenda mu bifo ebisanyukirwamu tugende mu bifo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Totwala baana bo mu bantu abakunamye, naye kyagenda okukupa yatandika okukunama, akunamire ensi, asibe balansi. Kirungi nnyo mutwale mu kifo ekisanyukirwamu ekiweesa Katonda ekitiibwa. Bannange mbaagaliza amazuukira amalungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde erinnya Mariam Kyagaba Muwanguzi okuva ku Wrestling Center International. Mukama abanjagalire.